abali eyo tubaniriza ku Sisters Empowerment Show. Mwebale kwekuumira munaffe ne musubscribinga ne mulikinga ne musharinga ne mucommentinga. Tulina ebirungi bingi nga bwe tusiiba tubasuubiza ng'olunaku olwaleero era tukomyewo mu kifo ky'ekkololo empigi. Kati awo ebirungi bingi bye tugenda okubabuulira era nga tufunye omukisa munene nnyo olunaku olwaleero, ate era ne tuddamu okufuna abantu baffe bano abalungi, Haji Kajimu ne Hajati Kajimu. Tubaaniriza nnyo ku Sisters Empowerment Show omulundi ogwokubiri. Ababadde batufollowinga be bano be twali tulindirira era abatuwa okubuulirwa okulungi. Nga bulijjo bwe mbeera ne Daisy nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeera nammwe Haji ne Hajati ne Lilian ku show yaffe eno. Ate nga munaye nga sinnaba kweyongera ggulu. Haji onyumye, weebale kunyuma, ne Hajati mwebale nnyo kunyuma. Tusanyusa nnyo naffe olwaleero okutwaniriza wano mu maka gammwe ekkololo we mwawumulira oluvannyuma lw'okuweereza mu biti eby'enjawulo. Era tumanyi tugenda kuyiga bingi okuva gye muli olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiriza okutukyaza mu maka gammwe omulundi ogwokubiri. Mwebale kukomawo. Bwe tweyongerayo omulamu ogwaleero mpozi tugenda kubabuulira engeri gye twetegekeramu tutya okuwummula nga tukola emirimu gyaffe egy'enjawulo. Tukimanyi nti mu Uganda wano oba n'ensi endala nti bwe tutuuka nga tumaze okubangulwa mu misomo gyaffe, ebiseera ebisinga tusoma nga tulina kye twetegekera kwe kutandika okukola n'okutandika okuyingiza ensimbi ezo ssente ne tutandika okukola ebintu eby'enjawulo. Era kino tekiri wala, era ne Haji ne Hajati ne family ye nga we bali nabo baaliko nabo mu ssomero ne babangulwa, nabo ne batandika okukola, si nti baava buvi ne bawummula. Twagala ekiseera kino batuyitiremu mu bumpimpi. Okusoma of course bajja kusooka baddemu batweyanjulire, abaali tebasobodde kulaba mulundi guli baddemu babategeere mu bumpimpi, tutandika okulaba engeri gye basomangamu ennaku ziri ez'edda. Of course byawukako ku by'ennaku zino. Ayingira atya okutandika okukola omulimu n'okutandika okuyingiza ssente. Ekiseera kituuka nga Mukama waaba akuwadde obulamu nga ate tulina okukola ki? Okuwummula. Era nga ffe ffenna era n'abakyakola bwe tulina okubeera. Batuyitiremu mpola mpola ng'omulama bwe guli nti omuntu atuuka atya okutandika kati okulowooza nti ekiseera kijja tuuka nga takyakola mulimu guno oba nga bamukozesa ogwa buli kanaku, n'atuuka nti alina okuwummula, naye obulamu bwo bulina okusigala nga tububeezaawo era nga tuli basanyufu era nga tunyirira nga Haji Kajimu n'omukyala we mubalaba olunaku olwaleero. Kati mpozi abatulaba abali eyo, eno show eri sponsored by St. Daniela Education Services esangibwa wali e Namayumba, ssomero lya primary. Mutwaleyo abaana bammwe basome. Ne 7 Half Enterprises batunda ebintu by'abaana abato, engoye, abakatandika okuzaala, abaagala okuzaala ebintu ng'ebyo. Waliyo ne Lien's Bakery. Era olunaku olwaleero ne Chukuku esponsorinze show eno. Temwerabira kusubscribinga, kulikinga, kusharinga, commentinga. Oba oli eyo ng'era oyagala okutukyaza ng'olina story gy'oyagala okubuulira abantu abatulaba abali eyo ku show eno, nga bwe tufunye omukisa leero okuggyako mu maka ga omwami n'omukyala Haji Kajimu. Era naawe osobola otukontaktinga ne tujja ne tukukyalira.
Mpozi Lilian okwongerezaako ne ku ekyo nga tetunagenda mu maaso ne Hajati abamu ku mmwe abalaba programu yaffe ey'omuwala Kulthum Kuchu Naggayi bano be bazadde ba Kuchu era nga yali emabega wa Kyukuku. So ebintu bino bye twabagamba era ne tubasuubiza tujja kugendera ddala ku ssoosi yaabyo tubibatuuseeko nga bwe biri era bye bigere bino. So abalungi abatulaba abalaba Sisters Empowerment Show Haji ne Hajati bagenda tutambuza olugendo lwabwe nga gye basomera gye bakolera naye ng'ekigendererwa mu kyo twagala batubuulire biki bye tulina okuyitamu okwetegekera okuwummula obulungi ne tutafuukira bantu baffe baana baffe ab'eŋŋanda zaffe kwegamba baden nga tumaze okuwummula emirimu gyaffe gye tukola. Oba oli eyo nga oli mulimi wuliriza Hajati. Bw'oba oli eyo nga waliwo akukozesa oba kitongole kya gavumenti oba kampani nga eyo olina ebitongole eby'amaanyi by'okoleramu wuliriza Haji kyagenda okugamba engeri gye yeetegekeramu okuwummulako era tuli mu maka gaabwe amaka gaweesa ekitiibwa ate nga basanyufu era nga bali mirembe. Banange Haji ne Hajati tusanyuse nnyo okubalaba. Mpozi tujja basaba mubuulire abawuliriza baffe ku kusoma kwammwe briefly bwe muba musiimye then n'emirimu gyammwe engeri gye mwakikolamu. Ladies first. Okay. Nze kati okusoma kwange ffe we twasomera ennyo we twakulira bataata baffe okusomesa ennyo abawala tekwali kwa waggulu nnyo baali basajja baabwe baddiini nga bagamba mu mwana omuwala wagenda ennyo ewala atajja kufumbirwa eddiini ate eyagala nnyo tufumbirwe nasomako primary 1 2 nagitandikira mu essomero lyali eyo kannabulemu ewa jjajja wange nze nakola ne jjajja ng'ate mukyala mukatuliki nnyo nasomera mu kigo kye baayitanga Nazareeti primary ne P7 nembayo mu P7 neŋŋenda nensomako mu Christ the King ekalisizo malayo sininyokuna nenvaayo awo taata wange n'agamba nina kumalira awo kasita oyinza okuwandiika n'okusoma n'emmere gyagisaba bakuwe netandika okugenda kusomako kataipu awo kataipuraita naye sinakamala awo newanzikiza nenjogerayo ennaku zino nakolaka omusipiya motos nabeerako obwo sibbanga ddene nenfumbirwa nentandika okukakalabya egyo waka nembeera ne mwami wange nga nkola emirimu gino nagiri ntunda ku maduuka nsuubulasuubula seetuuzanga waka noonya ssente baana kaseera baana nze byenasinganga okubeera mu kulima kukola ki byonna nabikola abaana bange mpaka ne bakula kati ne tujja tuwummula tweriisa akamere kaffe tukeerimira nga tetunagendayo Haja tujja kutuukayo awe nakoma ntyo naye nga mbibanyiifa munsi weebale nnyo weebalire ddala Hajati kati mpozi katugende wa Haji naye atuyiseemu ku lugendo lwe awo. Nze nange nakula natandika okusoma edda abaami abasiraamu yali baddenga nasale yaffe twabanga kusoma ddiini kati waliwo maama wange omuto eyali eyandera nga nkyali muto yatuuka nakula nafumbirwa yafumbirwa nga nkyali muto emyaka ng'etaano mukaaga ne baga nti agende n'omwana ono ambeerere amukuuma waka neŋŋina ne maama wange omwami gwe yafumbirwa yali seeka nafumbirwa seeka ekabije neŋŋenda mu mwaka gwa 1961 ntandika okusoma eddiini mpola kati nensomayo 1961 namala naye omwaka gumu maama wange azaalira ddala namugamba nti omwana tugenda asomeko ku byensi
kati nga bwayize eswala n'ebintu ebisookerwako mu ddiini kati natandika okusoma ebwala mu 1962 nensoma eri ku ssomero nali bantandikisa na mu P2 waka walingawo abaana abaali basoma bakomawo bandagira ebyo nagenda P1 nagimalamu ndowooza ettaamu eyasooka eyokubiri nengenda mu P2 nembeera mu P2 nensoma mpaka P4 ne bankyusa essomero bantwala ekyamulibwe nasomera P5 6 ne P7 ffe abasooka okukola ebibuuzo webagirawo primary P6 okufuna certificate ya P6 ogende mu J2 kati ffe twasooka okukola ebibuuzo ebyo batugatta n'abaali mu J1 n'ababadde mu P7 bagifuula P7 ne batugatta ne tukola ebibuuzo ebyasooka kuba bya primary ebyo tulikola nempitira mu second grade nensojjeeka jansi eyo waliyo essomero yali ya mwami Mukwaya enakigalala ngakuziwa essomero nensomawo senior 1 ne 2 awo musinia nenvaawo nengenda ebweyogerere nawe waliwo essomero lyali ppya nensomerawo senior 3 nali ngimaliriza bayita abantu nga baagala abantu okuyingira amagye kati waliwo mukwano gwange yali ayagala nnyo eyampaliriza nga tugende tuyingire mu magye netugenda ebbombo 73 kati bwetuka ebbombo tuwa interviews nezekinnamagye tulondamu netudduka abagize ne batuwa endala ezennanka ezo fitness kati wano mukudduka ate munnange yali antutte ye teyasobola kumaliriza ate nze nemmaliriza nenyingira mu magye kati nengenda ejjinja nenkola training eyasooka nengimala training basic training nemba nga nkoze bulungi ne balondamu abantu nga 40 batuweereza ate okweyongerako okusoma ebyamagye ne bampeereza Iraq 1974 tugenda tusome Iraq mala ebbanga lya myezi 9 nsoma koosi y'amagye ya parakomando ngwa mu nnyonyi nengwa mu mazzi ate kati wetukomawo wali totya kugwa mu mazzi era wali komando training yennyini ya komando kati nengimala nenkomawo netufominga unity y'ebugoloobi nga bakomando unity kati awo mu 75 ate era ndibanzayo ku koosi njige okukanika ebimotoka bino ebinene nembeera makanika wa tankisi ne APC kati awo nekumawo kwagala okufuna omubeezi mutandikira okufuna omubeezi mu 77 nenfuna omubeezi kati mukukola kyetagisa nga otandise okukola obeere n'ekigendererwa nti nkola mu bbanga ekigendererwa ekyo kigeredde ebbanga mu kiseera ekyo gwe wakoleranga obwamagye emirimu egyo gyotunnyonnyodde ekyo gwe wakirina mu mitima gwo oba wakifuna luvannyuma nalina eyi mu mutima gwange nti amagye nali njagala gamalamu emyaka 9 gukka nkole ekirala nga ebiseera ebyo
baali batukkiriza okukola contractor y'amagye nga osayininga myaka kati myaka 9 njagala mbeeyo mbeeko nekyenkola kati mu emu zange mwalimu nti bwe naakola emyaka 3 nja kuwasa era nenkituukiriza nenfuna omulungi wange namufunanga mukyala wa mukisa wayitoera bbanga ttono nengula ekibanja omukyala nga nerekereza ku busente bwe mba nkola nasibwonoona okola otereka noga nti wempeza sente wezitinya nkola kino era wayitawo akabanga katono nga maze okumuwasa omwaka ogwo gwennyini gwe namuwasizaamu omwaka ogwaddirira gwe namuwasizaamu nengenda e Makka. Salamu alaikum. Yagenda muto. Nina ndi muto. Nefuna n'emmotoka. Kakati nembeera nga tulina omukisa. Kati olutalo ne lugwawo olw'79 nengenda okulwana. Kati okulwana olutalo ne tuluzinga bato. Kati twamala okuluzinga bato ne batuyita abasirikale abaali mu lutalo eripootinga emmala abatuwangudde wetweripootinga ate batutwala butwazi kutusiba Tanzania naye nemmalayo emyezi 9 nenkomawo embaale. Kati mukyala wange nanyamba nnyo mumbaali nategekera engeri gyenasobola okuva mu Nankana mukomera okunambula nga nambula bulungi. Kakati awo bwe navaayo nempumulamu nempumulira Butambala eyo. Ogwo mwaka ki Haji? Ogwo 1998 ye mwaka 1998 nagumala nagutandika mwezi gwa kumeka mwezi nga gwa 7 ebanteera engenda e Butambala omwami mukoddomi wange yatuyamba mwami nateeka ewaabwe natubudamya eyo twetubudama nentuula nga nebegatta ne mwami Lubega yali secretary manager wa Wamala Growers nebetutiisa wamu nebanga nti wali kyokoze nebakunganyiza sente netandika okusuubula emmwanyi mu kyalo nebampa ne kalooli nga ngula nteeka ku libuye nga kutetenkanya bwekutyo nekuttenkanya. Kakati olutalo luno ne luyingirawo olwa Museveni balwana mpola nabakuluyingira kati nelusembera bwe lutuuka e Masaka mwami Kasirye nagwanga Mukama amusaasira mu muzimirembe nansikiriza nanga nti kuba twali ffenna mugali tonna amagye najja ampaswedinga nzire mu magye nti amagye nagakoowa ate ebyenkola kati ndaba bitandise okutambula obulungiko kuba bwe nava edini nakola akaduuka e Masaka natandika okutunda engoye gakakutteyo naye naga nti wati ono nesibuulira nnyo omukyala wange nemugambako nti nja kgenda agaana natakisiima kati nemmalirira nenzirayo simugambye kati bwenzirayo ngaera nina eyimu yange nga nti kangire ki mbadde nina nerabiddemu awo mabega gamba bwe yaŋŋamba oli okudda eri nga nkyagaanye nayina obusente bwenkuŋŋaanyizaawo nenjagala neyambiso ate ekiseera kino ekigize ekiriwo ekyolutalo
ngire nzimbiremu ennyumba yange ya bizinensi mu tawuni e Masaka nga olutalo kyagenda mu maaso kugamba nentandika okuzimba nga natya nti pulaani wenaagira ejja kulwawo nanga tukazimbire wano mu Nanka bwemba tuzimbye ekizimbe kituuse okutumaze nokisereka n'amaduuka gagize kati ate we basalirawo nti ebizimbe byonna ebyazimbwa mu ttalo biteekwa okuvaawo ne batuwaabira mu kooti ne bajja bakiwa ettaka ne bakiyiwawo kyonna bakisaanawo ate ne batugamba nti ne gasiya gwe bayiyeewo mu tawuni ne tractor gwe gizigize fe tulina omwoyowolawo kati awo nalemererwa nenga nti kanzireyo ku mulimu gemmanyi nzirayo nengubeerera tubeera nekkoni nga tulwana amasasi nga togatya mu kaseera ate gavudde mu buto ng'akola ate ofiisa tolina budde nabukuba masasi awo oba olagira bulagizi kukulungamya abasirikale eyinza nokuba mu lutalo nga tukubyeyo nasasi ofiisa era ofiisa akuba amasasi oyo ate aba mutiitiizo obanga byasi kyakozesa kyekyo kuba tolina budde bukira olina kulungamya kati awo ogawumula ddi ako gano ag'okubiri nkuwumula mu 2 gumu kati mu kiseera ekyo wewummulira amagye wali watandika okulowooza ku kuwummulaako era najja nkimanyi nti kikaŋŋende nali eyimiriza egakolamu emyaka 4 gano mpummule nziramu nkola ebyange kakati nafuna omukisa era mu bbanga eryo lyennyini gavumenti nesalawo eyagala kuwummuza abasirikale abaagala kakati nitukola application zakuziwummula katonda nakyali kiganye neŋŋumira nembeerako kuba si kirungi kumala kuggwamu maanyi gakukola lyokusaba okuwummula kyetaaga okole ngaolina mukigendererwa omala okulaba nti ofunyewo etandikwa yakiri kyetaaga owummule ngaokyasobola okubaako kyokola kati neŋŋumirako nansaasira nebanzikiriza nentummula kati wenawummula nentandika mulimu gwange okusinga gwali gwa busuubuzi gwa birime era nenziramu nengenda ngula embalala eyo munange nankwatako nitubeera babiri naye ekyomukisa omubi sente twasooka netuzikola azukyali bumu naye mu biseera by'okuzigabana kuba nze nabeeranga mu firidi ngula lwempeereza eno webakuba nagenda okulaba nga nali mpeerezanga oleze emmwanyi 3 ewiiki batandise okumpeereza sente za wiiki emu za Nanka za loole emu ewiiki ngenda okulaba nga ate omwezi batutandise okugira mu Nanka nenvaayo nali ndi mbalala eyo kabooyi kati nenkomawo nga nti tubaleko mu bitabo ndokukola mu bitabo ngaesente zakwatibwa mu ngeri embi nakyo netukigumira tubaawo kati engeri gyenalina experience y'emmwanyi waliwo abaami abafalaasa bajja kuno nga baguzi baagala kugula mmwanyi kase kati ne bafuna mwami muzeeyi Lutta Haji Lutta Musoke Haji Lutta Musoke nanoonya baana akola nabo waliwo omwami gwe yali amanyi baali bamuyita Haji Kato ng'ate mukwano gwange Haji Kato oli namugaa nti agenda akola esitowa e Masaka tunoonye emmwanyi zakase Haji Kato yali amanyi nti ebyemmwanyi bimanyi nampita nankwasa mwami Lutta tutandika okukuŋŋaanya emmwanyi z'abafalaasa tukuŋŋaanya akabanga atutusifutinga netugira bano ddala e Kampala
netukolera ddala nabo okutuusa ne batulima n'ebijanjaalo bya gundi french beans baali bazitwala ne bapangisa emisiri eyo walina bwe bapangisa emisiri netutandika okulimiramu kati nakyo ekiseera nekituuka bizinensi nayo neggwamu amaanyi kati awo nemulamu nenfuna ate omulimu omulala gwa transport nentandika okuvuga transport nga nsomba matooke ngaleeta Kampala. Mu biseera ebyo wakolanga egy'emirimu walingira okyetegekera okuwumulako oba gwe wakolanga bukozi kuli nga maze okuwumula gali bwenali kakati era nga nawe nina eimu nti nja kuvuga emmotoka emyaka 2 ogituukiriza emyaka 2 omwaka ogumu naguvuga nga ndi mupakasi ogwaddirira nembanga tufunye eyaffe nemuto wange omu wali omuto wange yali inginiya ku yapooti akamotoka netukozesa akaffe naye kakola ebbanga ttono kayonooneka kakati awo era ngoba bya pensoni yange ey'amagye sinnagifuna kati nembeera nga siina kyenkola ntudde awaka emmotoka yenoonese kati mukoddomi wange eyampeera ddala ono alina beekeeri nateeke family beekeeri ne mukyala we nembasaba omulimu mbayambe kukunanke supervisinga ku bakozi ne bakkiriza nena supervisinga awo abakozi kumala emyaka 7 mulamba andi awo supervisinga kati nenkowa nembasaba okuwummula mbasaba okuwummula nga bwenguba nenankanyira pensoni tanajja kakati awo namala ebweru ndowooza emyezi nga 5 gundi nebampagula tidite yali yakakadde kamu emitwalo nengira nentandika okusuubula emiti gino gyakalitunsi bateeka ku motoka emiti gyakalitunsi eba tukyasuubula emiti gyakalitunsi era mukulu wange nga yedireva agireeta nanga nti atwati togira topangisira ddala kibanda wano ekipye noteekamu embaawo kati nepangisa akabanda oteekangamu embaawo kati newayitawo ebbanga lya myezi nga 6 pensoni neyingirawo kati pensoni yayingirawo nengula masiini ezembaawo abigadula masiini nyingi masiini nga 4 engera masiini esala neranda kungulu negira nenkola design ewummulira tuli nembeerawo ate wabikola kumala bbanga ki kati okutuuka nawummulira ddala ebyo saabirwamu kugamba awo nankani babulooka bagenda bakusinza amagezi bembaawo n'abakozi bano bakola ku masimu nga tebakkiriza bazibu nnyo nga tebakkiriza orders zo bwebagala bakuwa ekyokukola bwebagala bakuwa ekyokukola bwoleeta emirimu kati ngompadde emirimu ejja nti mbakolere kino nembateeraawo omulimu tebakkiriza kukola ogwo oba baagala beenoonyeze ne baba bakola nga okulaba nga biganye kati wali omuto muganda wange yali yanteekamu ebyo byennankali
nemuga nti noonyeza abagula amasiirizi bintu binneme akinaga nti era yazinoonyeza kuzigula yalina ekiduuka awo ku Nanku ne ku Ntebe Road awo wansi nga ku water ekibiri opposite ng'alinawo ekiduuka ekitunda ebintu ebyo n'abiteeka mu Nanka naye sente teyazimba teyaleeta naye loosi neba loosi kineŋŋumiikiriza nenzirayo ati awe ebiseera ebisinga nebimala ate na maama wange wali kati kwe kusalawo nti bitunde ku Nanka ku kitundu abaana nno basoma olwo bali baana ali ku third year amala bwe batyo ali ku first kakati nensalako ekitundu nentunda awo twalina wiika nga 5 tolina wiikanga endejje eno yenamasuba naye nga tere Masaka gyetu nentundako ekitundu kati wentundako ekitundu netusasula school fees nempisaawo n'akasente nenkolakola obulime bwange bwa bulijjo nenzimbawo ennyumba endejje yali etuusengaawo wali ogiggala nali maze ogiggala omuntu sente zeyampa nenzija ngulakuwa ekolo bawuliriza baagala bategeere nengulako wano ekkololo nengira ki ekkololo empigi anti abantu abasinga bamanyi kololo yekampala eno kiringente kololo yekiringente mu Mpigi district netuzimba amaka gaffe gano tugamba nti katusembere ate amaka amala gaali Masaka naye nga bwegatyo netugamba nti nago gali mu kibuga gali mu tawuni mwennyini kati galinako bugazibu sigalina naye nga tenimiro eyo mukyalo poloti yo mu tawuni tugamba nti akatudde ddala wano okumpi tugire tukendereze ku baana olugendo okujja okutulambula naffe netusalawo tuwumulire wano kati haji ne haji ati otugambye nti wewatuukira kale okusala ku ttaka lyo endejje olyoka ofune pulaani egula wano wetuli kati ekkololo ekiringente mu kaseera kwali owummudde emirimu ngawummula dda giri ngaawummula dda ate ngamba gino emirala egyokwekozesa nga gikola muli bwenti kakati mu myaka mugino egyokuwummulira ddala mu Nanka nawummulira ddala mugati kangula okumpi nkiwummulira okumpi n'ekibuga kati biki ebyakusikiriza oba birowoozo ki ebyakuleetera okugula wano ojja owummulire wano ng'oggyeko ekyokukendereza abaana olugendo okujja e Masaka okulabako kiki kale kye mwalina mu mutima gwammwe ekyabaleeta okuzimba wano muwummulire wano kyatuleeta okuzimba wano kuba wangu bwe tuba tufunye oba obulwadde bubi abantu bangu okututuukako okututwala mu ddwaliro eddene wama nange nga ntandise okugondagonda emirimu gittuka n'olwala noono nga mugonvu kati nga abaana kibeetaagisa okujja okulambula kumpi buli wiiki kati nga tebasobola kuvuga mayira ezo zonna kujja Masaka netusalawo tubeere wano ngaate endejje wafunze Nanka nekivuga nawo tugati katusembereko wano si wala nnyo ate si kivuga nnyo etwagala tukiwano kati bwe mwatuuka wano ndabawo waliwo ebintu bingi ennimiro waliwo olusuku of course nawe wafanana bulungi kwegamba twasalawo kwegamba mwalina idea nti twagala nga waliwo kino oba ebimu twasalawo tugamba nti ate wadde tukyagira nga bwe tukyalina mu kutwanyi katuve tufunewo obuntu butubiikire nga bize tukolawo tandika obubizinesi project obutonotono
bw'okutufuulafuula bize n'okutubeezaawo tuleme kalubirira nnyo baana. Project kyezo ze mwatandikawo abawuliriza baffe baagala okumanya kubanga ffe nze ne mu lusuku olulaba kati kibuyaga yakuba 1000 naye ng'amatooke tugatundira ddala olusuku tululaba era tugenda genda tulambula naye amatooke ng'otunda ne mubeera bulungi nange temulina kasente awo. Kati nze nafuna omukisa ekyalo bwe kye twayingirako nga twakajja twakisangako pulojekiti y'abakoleya nga bakironze nga model village. Kati bakironda nga model village bateeka mu nkiiko z'ekyalo netusalawo tukole yakulunda nte abanankani ne batuyamba bagaba ente nga mu ngeri ya sendi bekaawo tulememba. Kakati abaafuna ente ezasooka bagenda bagabira bannaabo. Kati nayingira mu projekiti eyo nange nenfuna ente. Ate ono yababeeramu bano ono muteresi nenfuna ente wakasente kakati era bwe tubadde tugira bwe baatuwa ente ate ne basalawo nti ente zigenda kufuna ngenda kutunda amata mufune sente. Ate sente ezo temulina we muzitereka. Kati ne batukolera n'akabanka wano ku kyalo ne bampa obuwanika bwako. Nze muwanika w'akabanka ko ku kyalo. Kati nange nensalawo kati nensalawo kukola n'akanaka engeri gye nyina ka idea ku by'emigaati ne tukola akabeekeri kaffe. Beekeri genda kukola obugaati buno obusookerwako obuyinza okuyamba ku kyalo wano okuba ku kyalo. Naye nga projekiti ekyatambula tenatandika gira tenabeera bize ddala naye nga eri mu process. Naye era tujja kudda nga mutandika okuproducinga era kati agikumamu ate n'okusikirizibwa ennyo kutyo waliwo yatuleetera ku products ezimu ate bwavomera buwooma nnyo nenga nti nange nsobola okukola beekeri yoyo mukyala balinyo badde sebaziza sori bwatuwoomera nnyo njagira nange munjigiriza okukola obuntu ng'obwo nabo ku kyalo. Bannange nga tweyanziza nnyo okuba nga mutubuulidde ebintu ebyo bye muzze mukola. Naye ng'ekikuba ennyo bw'obanga oyagala ng'okola emirimu amaze okusoma otandise okukola beera n'ekigendererwa n'ekiseera ekigere mu kiseera bwe kiti njagala nkole kino bwe kiba kigaanye mungu yabasaze adjustinge. Kakati omuntu ayagala okwetegekera okuwumula magezi ki ge mwandimuwadde okuwumula emirimu gino okangambe egy'okukozesebwa kuba tosobola kuwumula n'otuula butuuzi naye gino egya daily routine kera ku makya saa 10 mu dduka linnya takisi vaayo komawo bwotyo kati kubanga kati wano mukola naye mukola kulammwe mwawumula tewali atuddusa magezi kukolera waka amagezi getumuwa kugira kigamba kukola nga tadiibuuda bya sente ate ng'alina eyimu banaye abatulaba mutulabe eyo muwulidde temudiibuuda sente zammwe muziseevingi obeere ne time frame nti nja kukola kino mu bbanga bwekiti waki bwe kigaana mu makkati omanya olina ekirala kyojja ate togubira nnyo ku mulimu kukozesebwa okukwaddibwa kuvaayo ng'okutusinga tosobola kwekolera tuveeyo ku mirimu nga tukyasobola okuyita mu bantu n'okugira ki n'okuba nti osobola okubaako kyokoze. Ate ne wasiwasi oba tulinamu wasiwasi kubanga eyo mirimu oyinza okuba ku mirimu kati ngaffe gye twaliko luli
ku biseera biri ebyamiini ng'omuntu okuba nti akola n'asalawo okugula amakazimbe sikyali kyangu kubanga buli kintu kiwali oyagala mu nju mwonna okisanga bakuteredde muno obutanda bw'omwana gw'otanazaala mu nnyumba gye bakuwadde okukoleramu kati oyinza okukola mpaka lwonaafa ne ritayamenti togyagala yaki nekyokulya kyabwerere amata gabwerere omuzigo gwabwerere byobwerere okola emmotoka bagikuwoze n'amafuta bakuteeramu tolina mulimu kakati ebyo bigenda nebikumalamu naye byaliwo naye era tetwakkiriza emisaala gyaffe gyasooka nagigulamu kibanja kuwasa nagenda maka mpozi Haji okubeera n'ekirowoozo ng'ekyo kubanga ndaba si byangu nnyo wali olina omuntu gw'olabirako oba ku mulimu baabatendekanga oba walina n'ogamba nti kaakati wadde enkola nina okukola kino na kino omanyi ebintu ebimu tebijjirawo bwebityo nti kyoyagala kisinziira kati gwe nga gwe kyali kitya olina gwe wali olabiddeko oba kugamba nannyo gwe nalabirako okuggyako maama wange nakula ne maama wange ate mukazi mukozi nnyo kakati yaŋŋambanga nti oweza ssente bweziti kola kino oweza ssente bweziti kola kino ate yali ampadde nenankani kugenda bwokuŋŋaanyayo omutwalo gwa siringi bwe guwera amagye galeke gwali yali aŋŋambye ekyo kirungi kaakati Haji ne Haji ati ate tunaba kugenda kulambula projekiti zaffe zino zemuwumuliramu kati zibeeyagaza zibanyiriza okufaanana nga bwe mufaanana birungi ki ebiri mu kwetegekera okuwummula obulungi emirembe nga muli kwanze munneegombesa wasiwasa ntuba naye ekikulu ennyo wekusa emmeeme kuwummula ng'okyayina amaanyi ogamba nga osobola okwetuusaako kosobodde okwetuusaako ate nako ng'okasiimaako ate nga n'emmeeme eyo gikkuse kugambe nti byonna nabiraba nosaasobola kukifuna kwali kwagala kwa Katonda ekyo n'okita ate kino kyampadde era kyendiko era kwagala kwe nakyo kisiime siima kkiriza Katonda kyakuwadde nga tekikuweebuula ate ku baana kubanga ate olabe nti wali ataata n'abaana oteekwa okugira ki wano ng'okyasobola abaana basomese sente ziteeke nnyo mu kusoma kw'abaana ate obateeke mu mpisa ate obagiriza empisa babeere mikwano gyo ne mu bantu babeere baana balungi ne mu bantu kuba abantu batukaza kati wooli enkya toliiwo nawe omwana ne bwoba ovudde mu nsi nga teyeekikinaziza nnyo ku bantu abeerawo ate nagwo guba mukisa abaana oyinza okwagala omutegeke ate ye mu mamanvu tagira ati naye Katonda baana ate abo abatunuulira abaana baabwe okulitayaringa nga kati nze nyinza okubeera nga nazaala abaana bange neŋŋamba nze sifayo kasita abaana mbasomesezza bwenna abantu okuwummula be bajja okundabira kati gweolina garanti ki nti bajja kuba nazo bakulabirire oyinza obasomesa ne batasobola nakuwa 10 kati tulina okuba n'akantu olina okwekolerera oba neewawo bwe notabeera ng'obatawanya nabo baana bakukoowa ate bebagira bo bwe baba bagize bayinza okukuwa litayamenti ya byonna ne bagamba nti weebale byonna byokoze kati katandikiraawo kirungi bo be baba basalawo so si gwe kubagira wafuukira kizibu kakati ffe ogamba ddala tugende twezimbire be bali babaagadde bwe tulikoma we balitandikira notabateekako badeni yako noonya enju ogiteekawo nga bw'osobodde w'osoboledde kakati bwe balaba bino ebyammwe ebyemirembe byebalaba babyeyongererako ekitegeeza nti abaana bwe tuba nga tubategese bulungi buli omu abeera omuzadde abeera
mugumu muli ng'agamba abaana basobola okwebeezaawo ate engeri gy'oba okuzenga obateeka mu mpisa mu mbeera ne mubanga era mukwatagana nga muteeseganya ate abaffe tubasabirira tubeenyumirizaamu batwagala era kati sikyagula saati ate ono bwaleeta eno ate omulala ayagala yaleeta eno nti gundi yataddeyo empale nange kantwaleyo bbiri gundi yataddeyo esaati bwe bati naye ate bwebakaluubirizamu nabo tebakyagala gamba omusingi guba weeguli nogamba bambi ate obabeerako mumpe kino mumpe kiri ffe tetuba nabyo akatono ketufuna wano katumala tuguma tubeerawo nga tetuli basanyufu mpozi nekyendabye ku haji naye hajati waliwo haji engeri maybe katatubuliddemu katono naye kenawulirako nti haji ono mulungi mu kubeekinga naddala kekisi ezo ebyo byokutesitinga abanga nti walya kantu nakusiima ekintu kyo omanya nti oli watuufu kati nekyemulabyemu nti skill bwe tusoma maybe n'ebintu bye tukola nakyo kiba kirungi nnyo bwe tuba twetegekedde okuwummula emirimu kubanga ndabye okuva we yawummula ne bagezaako okukola ebintu ebyenjawulo okuwummula amagye nagezaako okukola ebintu ebyenjawulo ate nendaba nti mulimu okusalawo okwamangu alaba nti kino bwe kiba tekigize n'akomaawo n'agamba asijja kwongera teekamu ssente zange kankole ki nkyuseemu eno bwe nti so nze n'atamala nnyo budde bungi ku kintu n'okulemerako so kiba kirungi nnyo ndooza ne tuba ne skills ezo katulaba nga accounting bwe yagendako mu bitabo teyateekawo bizinensi nti eri awo ketambule kagirekerera awo n'agenda n'addamu n'akeberako mu bitabo bwe yabala n'alaba nga tebibalansi n'agamba songera teekayo ki sente zange ne mu kapiti so ebyo ebintu kiba kirungi nnyo bwe tuba nga tutandise okwetegekera ne tukozesa amagezi oba n'okumanya okusinzira abantu ate n'ekirala omuntu bw'akula ng'olaba nga Katonda akuzizza omululu gwa buli kimu si kirungi kirungi akoze kino wonoona emmeeme kolakyo weegombe naye nga toluubirira ate nnyo ate obuteegomba nakyo kibi kibi naye omululu ng'okuze ng'ate Katonda alina kakuwaddeyo era mpola n'ekikulu ennyo butaleka mirimu ng'oweddemu oba nabalaba bannange nagendako eyalwa baaleka emirimu nga baweddeyo genda okutuuka eri ng'abaana tebasobola okubulabirira kubeerawo nga bali abalungi abatulaba mukyala bali Sisters Empowerment Show mubiwulidde bulijjo bye tubagamba tugenda baleetera emiramwa egy'enjawulo leero tubaleetedde omulamwa ogw'okwetegekera okuwummula emirimu gino egy'okukozesebwa leero Haji ne Hajati Kagimu olwaleero batukyazizza ewaabwe ekkololo kiringa ente ate nga bwe tuva wano okweyongerayo ku programu yaffe tugenda balambuzaako ku projects zaabwe ezimu ze bakola mu bufunze mu bulabe ki kyebadde batugamba era bannange mutweyungeko nga tugenda okulambula olusuku bekeeri gye batugambye ente n'enkoko n'ebirala bye munaalaba mwebale nnyo era remember to like, subscribe, share, comment mumazeewo bbanga ki kuva mwatandika okwetegekera guno gwakutta omwaka gwakuta twajja tumaze okulonda e Masaka olwo olusuku lwaffe omuva amatooke gaffe Hajati jangu otulaga amatooke ndaba n'amapeera gaagano byonna byetwasanga emicungwa twasanga nsiko yennyini
bino bibala mwaba abisimba mwebala omulimu guno amatooke ngalabe endabirira yeeyo yennyini endabirira yali badde eyo naye twafuna ekizibu ky'embuya nakupowa kyokulima amatooke go gakula mangu ne bwe luyiika buddawo kitwala bbanga kyekintu ekitalumya kyo tekirumya ate ne bwe luyiika tobulwa kyoli kati wano muli ku bugazi mukolera ebintu byammwe naye baba ebintu bingi byemukolerawo ndaba muwogo wuuno so abawuliriza abaffe tusiira tubagamba nti ne bwoba n'akataka katono kakozese maximumly ekinnya kyekitooke kimu nze kati bino byali kinnya kimu ekibalangako ebitookeakasimba naye bw'onoyongera kuja kuba nga olina kuno emmere y'ente eno ekibisibino byetusimbyemu neeno yebeekeri okubaako ne muwogo yatambuza ng'amatooke tegali naye era tegaggwamu naye oteekako beekeri yaffe tugenda okwokera ebintu byaffe gano amagezi agakola beekeri eno wegajja eri wakoleranga mu famire n'aba beekeri kigamba nabo bafuna kuntukunzi kakati waliwo abaami abarasa betwakolanga nabo bo befumbira enankani byonna ebyokulya babikolera waka kakati bebanjigiriza enzimba n'entabula n'enfumba kati lumu mukoddomi wange yakyala waka omugirayo emigaati betukoledde betufumbye mu binyaabo byaffe kati ye yalina obusobozi obutandika beekeri n'atandika kirungi tujja kudda nga tutandisa okuproducinga atandikako dda okukola ekyali mu testi testing manyi eno beekeri eno enankani oven eyagungu woteera eno waggulu eno linevuligira ki likuuma bugumu kati bwetumanda teekera eri nankani kati omuliro wegugira omanye okugitesitinga okutuuka okukola bizinesi kitwala ebbanga kola emigaati tegivaamu bulungi lwaki tegivuddeemu genda tuwumula obutulituli buno kati oyinza okuwumula akatuli bwano n'oyo kyane ebbugumu neliba nti terimala ligaani n'owumula owalala tugenda tuwumula tuba twawumuddewo nga tewakoze tuwumula owalala nga tewakoze kuliko obunakani bundi kano kekakyasembeeyo njagala okutesitingirako limumaddamu wano oba oteekawo omuliro buki ofumba bufumbi eri nolaba bwekinaavaamu nolaba kyotaddeyo bwekinaavaamu akati nkataddewo omuliro omukeeramu mwebale nakuyiiya nno abamu gye tuba tulowooleza ku masannyalaze n'okugula oveni zino ezo sustainability kati ebyomukyalo olina kukozesa ebeera eriwo zino zenkundo wayonjo
Mukoko mulabe bonna busanyufu. Budigida. Banange Mwebale bannange. Mwebalire ddala. oli ebbebi Aliwate. Ezava mweri ebyo wagambye yasooka yagira kumpi yakuttale ali nebateekamu nezaala nyina wendi ati bwetuteekamu nefuma kitadde mwena afuma mwena atejja kuba nzungu nnyo ate genda walala kubanga ffe bwe twaleka ab'ekitundu baggweyo ffe nga tuli bapya naye nga aja agamba aa zisijja kufuna ng'abantu benasanga ku kyalo bonna tebalidde kati bonna banatera okugwayo baggwayo ne agamba abanyinteresite n'abaagala kakati eno ebeera yammwe ne bweddamu okuzaala weddamu okuzaala kati wasooka toddamu kugaba kati abantu bali mu nte abasooka waliwo abalina ennyo tebaddamu kuningiriza amatanda bamunywa bannaye kekanyirira Neno. kendaba aja alinayo nemwanyize inayo nemwanyi egy'enjula ate nno oli bwaliraba ayinza olowooza gimuwe balabadde lirimu amayinjayinja mangi nannyo obutooke biddukayo bubiswa nsolo wazi tolaba mutima kati mumusanga bino byavudde mu bunnya buno kati mulina kuliriisa buliisa ne buli obusa bw'ente n'obukuta kati nayenga tuli waliki zine emmwanyi nazo zaatukadde okunoga emwanyi nazo twasimba butiibwa tezirwawo zino za myaka era kulemera tewali sente mulya naye kaakati engeri emmanyi gye gakendedde haji bino ebintu mwaba byekolera oba mufune abakozi teri omwana wali atuyamba nnyo n'abalala betupangisa abagenderawo n'abantu abasinga bangi nnyo wano n'abamaka bennyini bajja ne bapata nayo nankani bakola kuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 7 siringi kasamba balinga bazungu bakolera ssaawa n'alulima bamala nomuwaka ssaawa nagenda omulimu mugwebale haji naye haji ati bannange tweyanziza nnyo tweyanze okutukyaza ku kyalo kino n'okutulambuza naye at least tulaba nti nno mu sizoni ffe tetusaaliddwa haji ati kubanga byetusanze wano era mwebale nnyo bannaye mwebalire ddala okutukyaza ku mutala guno tweyaba Sisters Empowerment Show tweyabawo tulabeyo project endala ate kwongerera tuwa amagezi kubanga magezi obukadde magezi kubanga naffe era tulina bye tuyigamu kakati obeera muno ne weebuza n'obeera muno bino bikubuzaabuza n'obanga tolina bidala byolowooza kubanga bwojja muno nolaba kiri mubeera mu ebyo bwe muti ne luziba olwo oluba terutambudde okubeera mu nyumba oba mu kibuga ngaokuba twagalayo mu nju tetwabikuliramu ne bakitaffe baafiira ku mirimu nga bakaddiye naye nga bali ensuku zaabwe baziraba nga tumaliriza show eno mpozi kakyakatalekeka omuntu ali eyo ng'atulaba ku mbeera gye basobola okubeera nga bategekeramu okuwummula kwabwe anti ngaera balunde ndakusuku okulaba ku bisolo ng'ebyo n'enkoko obulira essanyu n'ebitooke nga bino balina ettaka balime emwanyi esasula kirala ate esulawo osula emwanyi teri ya bbeeyi bakulima oleeta n'ebbomba n'oyisaamu bwoti naye bala kwafe bajjajjaffe tebakozesanga nga banka
bavuganga ensawo nga 15 nezibeeraawo ekizibu ekyagwangawo nga bajjamusebera ebala kaseera gonoga abalina ettaka eddene mulime nga mukyalo kulima kulimu sente nnyo mulime kulima kulimu sente tekulyaza amaanyi oba oguze ettaka lyeddene lima kyosobola naye olunde ekikulu nnyo kiŋŋamba kyekyo otakaddirira nnyo ku mulimu n'abato ne babeerawo ne bakola gwe nodda mu bino bisanyusa n'abaana ne bakula nga biraga katono ente ebyagitegeera nnyo n'emwanyi ezaziteke ono mariyamu nnyo anoga akataasa katalimu yakiragala ate n'ayombesa ono nti anogamu embi naye akuzaalira basobola okutegeera. Kale tweyanziza nnyo Haji Kajimu ne Hajati, tweyanziza nnyo okutwaniriza. Mwebale nnyo nammwe mwebalire ddala. Ekifu kye nali nkolamu kati bwe twasindika omwana ku kkoosi n'akisoma olwakomawo nze ne ntandika okusaba okuwumula nensaba okuwumula tweyanziza nnyo abatulaba abali eyo mwebale kutambula naffe. Eno ye Sisters Empowerment Show nga bulijjo we tubagamba ebirungi bikyajja mukalire mutuule muwashinge musubscribe musharinge mulayikinge bw'oba oli eyo nga nawe olina ebirungi actually ebyokuyiga byo bingi ebirungi muwulidde okwetegekera kye bagambyeko nti olina okutandika okwetegekera okuwummula okuva mu kukozesebwa ng'okyalina amaanyi. Lwaki ng'okyalina amaanyi? Kubanga kikuyamba okutwalako ku maanyi agamu ago mu bintu ate ebibyo bye weeyagaliramu n'abaana mwe baneeyagalira n'abazzukulu. Ndowooza ebintu mubirabye mukyabiraba ebirungi bikyaliyo. Pozi Daisy ndowooza naawe webale kubeerako ne tumaliramu mu maka ga Haji ne Hajati Kajimu wano Empigi. Bw'oba oli eyo nga bwe tugamba ng'olina ebirungi, don't hesitate to contact us. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bye bye.